Mu studios nyina muganda waffe Kiwanuka William Godfrey ono avudde ebitundu by'Entebbe era ayagalibwa meya bw'e Katabi wa kibiina kya PPP, People's Progressive Party. Kibiina kino kyatandikibwa mukadde waffe Jabberi Bidandi Sali era ono yakolanga chairman owa PPP mu district ya Wakiso yonna kalaga nti njala bwa meya bw'e Katabi kasasira asusse enguudo zoononese emyala giringa emyala ate nga Katabi iranye Entebbe oli ennyonyi wezigwa abalambuze kabitaga meya omukozi si meya eyebakira ku mulimu kyekimuleso n'atunnyonnyole yagenda bikola ate so je yerieta yena amakaga president Wena makaga president tolaba kana ganiraga meya anakola muganda affe awomedde mu yero ye Bob Luswata ayagala yero omwana wa mayanja nkanjo ne stocks muzirege uliga kanyero tali wamanja jana we yali wasifi ne omwana yelemedde mu ana we kalungu ono ndoza doctor kulaba nagati omwana we kalungu wa phone ajeye ekintu kye twetagira ddala sina wenda yinonekera munakamuna era awulire sanyu kojja munange kulwa kalungu n'olwa family nzuno mu mbeera yonna ne kalungu enali mu yagobwa nenga engere jawanika mwenga tajawanika bulungi badde ndaga kina aluga tosa kuononeka forever kale tani wamanja nkanje oyo Bob Luswata avali ku Kitebe ava ku kitebe kya NRM ekya Ddondo java najja natule agafeeyo ate ne Hassan Katende ono wa NUP omuvubuka mukulembeze mu NUP atera ne mu kola ya local government mu CCA is a leader of Ali Machinde kankomewe wa mwami Kiwanuka yadde no muzindaalo nga namubuuzizza anduze bya memo zo bitubulira kati kale naye ayina kyagamba kuchemisinde ayina kyagamba ojetweza message yo esimu yaffe muganda ngali mu control mu jajji batera waawo owezo bakabutugenda kubusoma tujja kubusoma kale mwami Kiwanuka ekyemisinde tukulaba nti ebyofuzi byetaagibwa misinde gya kabaka because obaga nti no ffe tukulite tuno okulaga obwagazi bwaffe n'okulopera kabaka ensonga nsebo kabaka tuze kulopera musajja Kyagulanyi yatufuga kati tuli maso ga kabaka tuno kitabu no mulopera buli kimu kibagamba bana bavubuka bene yupi ya kwebaza Ssaabasajja olwenteekateeka eno jazze nga akola ebbanga lyonna mukuza amazaali bagwe enkola ennungi ennyo enkola eyo ekoze nti Ssaabasajja addukiridde abantu okuyita mu nkola eyo kulwa amazaali bagwe ennene ennyo era tusiima nnyo ngaffe Abaganda ne Bannayuganda bonna kubanga teyamba bokka Baganda bokka naye yamba bonna Bannayuganda era enkola eyo eyambye nnyo nga ku nkola eno ya sirimu egenda maaso ntola nti gavumenti ya America yatugyeko obuyambi naye Ssaabasajja n'agamba nti abantu bange sijja kubavaamu buli mwaka wajja kubeerawo enkola ejja okubanga twekawo emisinde okuyamba Bannayuganda okubanga endwadde ezenzibu ennyo ziswanga enzibu ennyo nga tebafa kati omutima ogwo mulungi Ssaabasajja tukwebaza kuba n'omutima ogwo era wangaala ayibwene kati ku nsonga y'ebyobufuzi mu nkola eno ebyobufuzi bitambulira wamu n'ebyemizannyo kati wajja ebyobufuzi mu mizannyo bate bitambula bulungi nnyo naye enkola yaabwe tulina ojjokolamu ng'eddala nga tugenze mu Lubiri Emmengo okulaba nga tuteekawo kubanga baffe tumuwa ekitiibwa eky'amaanyi era tumussaamu ekitiibwa ekinene nnyo kubanga ye baffe ye kabaka wa Buganda ekitiibwa ekyo kimusaanira okumubaamu nti bwe tujja wabalabiseeko eri Obuganda tuba na ssanyu jjereere lyokka kati tubona okulaga empisa kubanga empisa zatukubiriza ffenna takubiriza Baganda bokka naye Bannayuganda bonna empisa zatukubiriza kati ekyo kyonna obanga tugenze mu Lubiri walina okubaawo nga twefuga kubanga baffe mwali tulina okulaga empisa ennungi tulina okwambala ennyambala ennungi eyeweesa Obuganda ekitiibwa kubanga Buganda yentabiro yonna ey'empisa era kyova nti abantu bonna bava mu region zonna ezokola Uganda ne bajja mu Buganda ne baga kubanga ffe tusanyukira abantu nganya abantu bonna abadduse mu Lubiri si Baganda bokka naye kubanga olw'enteekateeka ya Ssaabasajja eyamba Uganda yonna nti bonna bazze ne beegattira wamu era walabye nti bakuŋŋaanyiza abantu bonna singa wadde okutta olupapula ng'osoma mannya walira by'amannya g'abantu ag'enjawulo nnyo kati n'olwekyo
nti bwe tuba tuzzeewe ebyobufuzi soke tubiteeke ki ebbali tumale tubeere ku nsonga ya Ssaabasajja. Bwe tuva mu lubiri tuke tuzzeeyo ki ebyobufuzi kubanga wali wa Ssaabasajja lyekkuŋŋaaniro erya buli muntu yenna kubanga olale mu gavumenti ye mulimu abantu boolaba nga mulimu abantu ab'ekika ekyenjawulo. So Ssaabasajja mwebaza ku nsonga eyo kubanga naffe bannabyabufuzi twefuge ebiseera ebisinga banga tukola ebyobufuzi tubikolere mu kiseera ekirungi. Manyi nti abantu baffe sijja kwogera nnyo ku bibiina birala naye nze mbadde mpa birowoozo nti bannabyabufuzi obanga nange ndi munnabyabufuzi bwe tugendanga mu lubiri tulage empisa ennungi Ssaabasajja kyekijja okumusanyusa n'okumunyweza ku Namulondo. Kyovuga nti ebiseera ebisinga kyandaze ekifaananyi ekirungi nti waddewo ebiyitiŋŋana nga bigamba nti Buganda tekyaliwo naye emisinde gino egyabaddewo ku lunaku olw'Essande gyalaze ti Buganda enywedde bulungi nnyo, Buganda eri ku ntikko era Ssaabasajja anywedde bulungi nnyo ku Namulondo kubanga eddoboozi lye we livaayo ne lijja ne bannayuganda olaba nti bannayuganda bagamba nti wa Buganda enywedde bulungi nnyo kubanga eddoboozi tukyaliagala litambulire mu Uganda muno ne mu Buganda okusobola okukuŋŋaanya ffenna awamu. So ekintu ekyo kyonna kyova ntubeera kumenya empisa nga tugenze ewa Ssaabasajja. Okay. Hassan, owulidde members tebakkaanya na kyemwakoze mu lubiri okwanika ebipande bya Kyagulanyi. Lwaki temukyusaamu? Ekisokera ddala mufuuse bannakigwanyi wano mwagamba NRM nti buli mukolo gwa gavumenti yagwefuga etimba simye gufula gwe NRM kanamwe emisinde gya Kabaka mugyefuze muwanika ebipande bya Kyagulanyi naye Katikkiro yabagaanyi. Nze wenkulidde okutuuka wano kyemmanyi ekintu ekivuma simanyi oba okuwanika ekipande ky'omuntu gw'oyagala kivumo anti kiraga bya bufuzi. No the politics tolina ogenda mujjamu era kyova olaba ekitebe kya NUP kyayimuka ne kigenda Ulange kubanga kigula emijoozi nga ne parties endala ezakola kyo ezagenda singa wabaddeyo omuntu yawanise ekipande ng'avuma Kabaka oba ng'avvoola Katikkiro ekyo kyandibadde kibi nnyo naye mu byawanukiddwa tewaliwo kyadde kikola kyadde kivvoola Kabaka oba Katikkiro. Ekyokubiri ebikolebwa mu lubiri bingi zinalabyeko n'abantu bakutte ecupa ya bbiya nga banywanga bamu tebambadde nangu eyisanyusa mu lubiri naye nga bali mu happiness teri yabacomplaininga ku social media mu abalabye ng'akutte ecupa ye yambadde kasikati kategeereka wakuba amazina naye olw'okuba naye happiness ye yeeyo bw'alabe ku mutanda awulira essanyu n'asalawo agwe mu bisooto n'asalawo akwate ecupa ye ya bbiya adduke bw'ati mu lubiri naye nga n'oluusi n'akagoye kayambadde tekajja mu lubiri naye osanga abantu tebakitunuulidde naye abantu batunuulidde naye si bantu munnange bonna kyekikwewuunyisa era bw'otunuulira nga NRM ye complaininga erina kyebeerabye kubanga omuntu okwagala omuntu teguba musango so n'olwekyo nze ekyo nkimenyawo tebalina nsobi gye bakoze singa kwaddemu okuvuma muganda wange mugalo nange nandibadde neetonda waneeno naye tewabaddewo okuvuma okuleeta ekifaananyi ky'omuntu ate abaana bano bankoze bulungi baadde bateekayo eno omutanda ng'ate eno bateekayo president awo tewaliwo Katikkiro byagaana. Katikkiro teyakigaana yagamba gaali eyabadde gaali mu kigambo ku kifaananyi kyewalabyeko eggaali ekyo tewaliwo tewabaddewo nsobi yonna actually mu nsobi ezakoleddwa mu mazaalibwa eyo si nsobi kusaidia yange Hassan kamubuuza Hassan kyabadde kitegeeza kyo ekyokuteekayo ekifaananyi Kyagulanyi kwaddeko message egamba happy birthday Kabaka ne bateeka wano eno owekitiibwa ekyo kyawukana kitya ku Katikkiro kyeyagaana ekyokutwala ekifaananyi kya Kyagulanyi mu kwanjula kya Kabaka okutwala ekifaananyi n'oteekano kyawondekano Kabaka Katikkiro nebyo yabigaana okutwala ekifaananyi kya president Kyagulanyi nebyo Katikkiro yabigaana kuba guli mukolo gwa nnono guli mukolo gwa nnono waliwo ennono muganda wange waliwo ennono waliwo n'essanyu ajogamba omanye nono okusinga Katikkiro kyovaolaba anti nze nzija kyova olaba nti tosobola kutwala kifaananyi kya Kyagulanyi tutwala kyani Kyakabaka era tuba tubitwala kiri kyekisooka lwaki mukitwala ssanyu lya muntu nga olaba kati kamubuuze lwaki
Mwai Museveni atulage oteka ekifaananyi kye. He's the president. No, there are so many countries where they don't put president's photo. I'm telling you. Waliwo ensi eyavuddeyo. Wa Senegal. Yagambye muleke ekifaananyi kye mu ofisi zammwe. Muteekemu by'abaana bammwe. Thank you so much. Loli enguzi ng'otula ku baana b'omu. Is that a crime? But in all countries, no. You don't need to put someone's photo on president. Siteka, it is not law. Mu Uganda teeka. Si law. Mu office yonna wano mu East Africa teeka. Mu East Africa teeka. Nabane mu ofisi ya Kyagulanyi ekifaananyi kya Museveni kiri waggulu. Because he's the president of Uganda. Uganda, it is not a must. What is it take? Airtime wange kakati. Boli mu minute. Jalwele kuna mulaba nange. Babu kabe kukyakyogerako. Tuli kukya ebifaananyi bino nga butwala Kyagulanyi mu kwanja. Ebifaananyi kyembadde mubuuza ekifaananyi kwambadde nnyina kyendrowinga ttu. Ekibuuzo ky'obuuzizza abatuuze nti nno okuteeka ebyobufuzi mu Kabakazi-Rwanda. Hassan n'abatulaba bane tubeere very honest and very categorical. Omukolo gwa okudduka kw'Abassaabasajja tekwabadde kw'Abaganda bokka, tekwabadde Bannayuganda bokka. It was all encompassing. Kireeta abantu bonna. It is a non-partisan activity. It is a non-denominational. Kyekitugatta ekijjayo omulamwa ogwa Ssaabasajja ku mpagi ziri 5 zatugamba okubumu. Yakikatiriza nnyo. And that is the unification. Nkunnyonnyola obumu bubeera okatolaba nze kankubuulire bw'otandika okuteekawo people power olina engeri gy'ojjako abantu abatakikiriza anti kati tuvudde kuba kati wetwatuze nga tuzze okujja wano ffenna tuli wamu. Hassan, listen to me, kati tuli mu Rio wanoleka abantu ne babba excitement ya people power ate egenda n'ekisussa nga Mayor Tubbi Mwamitanuka bw'agambye nti sokateeka wali bino ebyaffe ebyobufuzi katugende n'omulama ogutugatta ffenna. Obwakabaka bwa Buganda bugezaako okugyayo emiramwa gyayo okubeera obumu. Era one of the activities okubeera obumu emisinde gya Ssaabasajja twalabye Abazungu, twalabye Abakyoli, bu video babutuwadde everywhere abakikoze. There is nothing tewaliwo activity yonna egatta abantu mugatta bantu ng'ekintu bwekito ekyemisinde. Kakati ze nandisabye nti nno temukyonoona kututera because waliwo ekigambo people power bekiwunyira ziizi nganze. We don't wanna hear that. Power belongs to people nga kiwunyira ziizi. Nende kubanga mukimba bubi nenda kati kyayawudde people power our power Bobby wakati omukolo gwa Bobby gwa Kabaka mwine engeri gye mukijjamu kakati excitement y'ekivubuka bane mujijja mu bintu bino bigenda maaso byolaba yatumalize yabaddewo mukadde adayi excitement y'abavubuka kale omuzira mukozi tunatebigeza okugenda nga 2 naye mwami Kiwanuka ensonga eno nkulu nnyo kubanga abeena mbatabuse olwekyadde mu lubiri olabawo tolooza nti singa tukireka nekigenda bwekityo wanlabanga kuba ye Hassan agamba nti ffe tuba tulina okulaga essanyu twantuuka ne mu kereziya ngirefane bize erifaza asoma emisa eno gwani bawandise mu kanisa za fane za ku Victory eno Dr. Serodali mu kubulira njiri eno ngepande bya Kyagulanyi babiwanise mu mizikiti tekituka olowooza kubanga tulowooza nti n'amasinzizo galina ni partisan nibaga ndi tulaba abantu tuteeke ekyaffe tulagire essanyu lyaffe tebiyingi ne mu makanisa b'amasinzizo singa tukyenda bwekityo okuva emabega yonna era bavugana ani alibakomako nga bali unstoppable okuva emabega yonna ku Buganda nga Kabaka tasongebwamu lunwe era nga Kabaka wabeera nga abonoseeko eri Obuganda tewali kintu kyonna abakifaananyi kyonna kyawanikibwanga tali ku level ya muntu yenna era ne wabanga omukolo gwo gwonna tegutimba okwefaananyi kyonna ne wekiba kya mukulembeze wa ggwanga Kabaka nga aboneseekere Obuganda kifaananyi kibeeki kya Kabaka akati wano bannabyabufuzi n'okuyiga ekimu nti Kabaka tuddeyo ku nnono ya Kabaka eyedda nti webanga mukolo gwe nga yabakuŋŋaanyiza wamu tuwanike ekifaananyi kya Kabaka yekka kati tuba tute enkola eyinza okubeerawo kwegeraganya amaanyi wakati wa Kabaka ne betuwagira kati enkola eyo ejja kuleeta okubanga Obwakabaka buno mbuuzaako ekibuuzo
ku nsonga z'Obwakabaka n'aga nti anze nfuga ggwanga lyonna ng'alinga nti kabaka wa Buganda nze waggulu. Akati nze nja kugamba bannange abalala nti kabaka wabanga akoze ekintu kino tetumubalansingi kwako n'abantu tuba amaanyi ga kabaka n'amaanyi ga ekyo neda okuwagira abantu kirungi tuwagire naye kutuuka ku nsonga ya kabaka tetuteekawo kifaananyi kyonna tuwanike ekifaananyi kimu kya Ssaabasajja kyokka ekyo kijja kuyamba kubanga kati enkola bano abaana abato abajja abatamanyi nnyo bwa kabaka nga Katikkiro akubiriza Obuganda ku ntikko bw'alaba ebifaanagana bwe bityo ababeetawo ebyawula ebireka nti kabaka awewubibwa naye ekyo bwe tunaaba tukyusizaamu tuba tujja tukoze ki tukoze obulungi ennyo. Kale ekyo katukikomyawo naye tubyogeddewo banga wiiki eno tuli mu wiiki y'amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka era linda katono taata ogenda kukiwunzika mbadde njagala message ene ulikike tuli mu wiiki y'amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ebikujjuko bikyali bingi. Mwami Kiwanuka agambye kyenzikirizanya naye kubanga tumuwa ekitiibwa okubanga alabye ebintu omukolo gwa kabaka yalina okubanga ashayininga yekka tewaliyo kifaananyi kyakyo tuwambusa waggulu mu excitement yammwe Hasani mugizeeyo eri bwe mutuuka walinga ng'abasina bwe bajjamu engato nga bagenda mu muzikiti bwe muba mulina agafaananyi gamwe ge muzze nago mu kasuuka otegedde osooka ofuna ogende ku mukeeka wansi nga bannaffe bakola ennono bw'erina okuba temututimbira agafaananyi galala naffe abalina osobola kuleeta kifaananyi kya pulezidenti Museveni tosobola kukikola tuwa ekitiibwa kabaka kubanga he's not equal ntubategeeza butegeeza information ebyo mutegeere there is no information Joanika yeti ngati bamwogedde kyera kye ngamba byonna bifu sina gwe ngamba tutegedde information is tuli mu wiiki eyo y'amatikkira ga kabaka tetwagala kuteekawo omuntu yenna kushayininga apart from kabaka. Kale Bishop Anthony Ziwa ngone musumba wa Mitana Diocese mu Ekereziya era nga ye chairman wa Uganda Episcopal Conference. Afulumiza ekiwandiiko n'avumira nnyo ekya abaana oba abantu abakyali mu kkomera abawesebwa kkooti y'amagye newankubadde nga Supreme Court yasala dda nti baveeyo era eddoboozi eribadde gundivu naga nti nedda ebyenkula mugikomye lwaki musiba abaana lwaki musiba bannabyabufuzi avuganya gavumenti ne mbateeka mu kkooti y'amagye. Bishop waaviiriddeyo Anthony Ziwa nga bannaffe bano era aba-NUP baakamala okuyisa eggaali mufti wa Uganda Shaban Ramadhan Mubajje yagamba nti TikTok yetaaga ewerebwe kubanga avuka bagikosa by'okuvuma abantu ate ne Sabazi w'abalokole w'abakristaayo Bishop His Grace Kazimba Mugalu Dr. Kazimba Mugalu ni yagamba nti abasecurity bano okuba abantu kibi ni namwe aba provoking security mukola ensobi era aba-NUP ne bavuma nnyo abisibonna ne abagezi b'NUP ne bavuma nnyo Archbishop wa Uganda kyenjala okutegeera kansoke wa Kiwanuka enkola eno eya Bishop kyayogeddeko Ziwa aba-NUP basanyuse naye ate Kazimba kyayogera kyabanyiiza munaddiini alina kwogera bisanyusako saidi emu yokka. Munaddiini omulimu gw'omunaddiini gwe kuluŋŋamya era eggwanga eribulamu bannaddiini abaluŋŋamya eggwanga libafu akati omumwa gwa munaddiini we guzibibwa nga tasobola kwogera biruma nabisanyu ebintu ebiruma eggwanga ate n'ebintu ebinyigirizibwa eri abantu ebitaba munaddiini kati abalomoozi gano agasituka agavaayo eri munaddiini bamaze okulaba ekigenda mu maaso mu ggwanga. Tetwagala eggwanga lino lifaanaganenga Congo nga kukyaliko basitula eddoboozi ddere ne bagamba nti President Kabila kimala abantu bagende tebakyakwagala neyerekerawo kyokola eddoboozi ero lyasituka nnyo ligenda mu maaso kati banaddiini bwe babanga basirise nnyo nga teboogera ku nsonga eyo kiba kikyamu naye twebaziza okwogera okwa saidi emu esanyusa abamu balina kuba patizani boogera ku saidi emu bannaddiini akulembeze benzikiriza yonna tebatunulayo kubanga abantu na saidi zombi bano babavuma kati ate nayogedde saidi eyaabwe nti gwe muzira waffe kakati tebalina kutula saidi zonna
njagala nnyo okusooka kubeera balanced. Njagala nnyo okusooka okujjukiza gavumenti eno eri mu buyinza eya mukulu waffe ono ebwanika Bob Luswata nti ssebo abaana abaasibibwa ku byobufuzi babate kubanga ne bwe banga waliwo ekyaliwo byali bya bufuzi ebyobufuzi mubaamu omuzannyo kubaako okukosa ne bimala okuggwa abaana abo bakoze ekipate ebbanga limaze gavumenti yokube mu mutima abaana babawozesebwe mu kooti za civilian ayina omusango agenda awozebwe bamwozese atayina musango nga tagenda nko mu kooti bamute ayina omusango nga kooti esazawo ina omusango awozebwe awebwe ekibonerezo bamanye nti ebbanga bweti bajja okumusiba asavinga ekibonerezo ki naye abatalina musango bonna Luswata nze ku nsonga y'abakulembeze baffe abenzikiriza ebibakolebwa bireba ku social media ziwa Bishop yagambye nti abaana bano bateebwe abali mu court martial oba bayimbulwe era bagenda nti guli muzira waffe Kazimba Mugalu yagamba nti namwe muprovokinga nnyo security mbakuba amayinja mwewaga kawagolole ettumba bamuyisaamu eggaali mufuti mubajje bwe yagambye nti TikTok enabuka bagikosa by'okuvuma abantu era nga tuzebere regulated ne bamuyisiza bubi kiki oyinza okwogera ku ekyo neyanza gamamu senior investigator journalist wange omulungi kankunnyonnyole waliwo kye bayita moral decadence oba empisa okubanga zivudde mu bantu njagala kwebaza president wange Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa yabyogera dda yakirabirawo dda n'agamba yali agezaako okugamba bannaddiini baleke ebyobufuzi baleme biteeka muki mu makanisa gaabwe however I'm getting the other concern kubanga ate era balina bebatuwabula mu ngeri omu oba endala which is right naye kyebaba balina following etali debatable okitegedde omukulembeze w'ekkanisa bw'abeera eri n'ayogera abantu bonna they take it wholesomely mu butuufu bwabwe gospel truth but in this manner bana abaana abanuupu ate syawulamu ssebo sikiruma namu balina engeri gye empisa bwe zibabuze buli ayogera ekitakolera bo matu gaabwe bakuba mukube naye katubeere balanced segala nteeka ekitiibwa mu okulungamya kw'abakulu b'amadiini engeri gye boogeramu ensonga kubanga kituufu bwe kisukkamu ennyo kubanga kikosa abantu baffe bannayuganda naye ekyokubanga nti nno bapraisinga omuntu ayogedde ekintu ekibanyumira okuwulira gwe batitimuse era ne bamutrendingisa naye ate mujagala mutegeere nti nno it must be a balanced discussion okitegedde mwami Dr. Kazimba Mugalu yayogera ekituufu fine emiggo gikendere naye ate nammwe naye kati kiri balinga abagamba bo tebasobya abana abavubuka abin excitement we musobezza kamuwabulwemu and accept rebuke bwabanga mufuti yakyogerako ng'agamba nti nno naye mulimba obeera oli mu ddiiro lyo n'okola akantu n'onvumanga bw'oyagala without censoring si kirungi ekyo bakimuvumira of which yakyogera kubanga abaana bano abalina excitement eneye bwe bafuna ensonga ebaluma boogera nga bwe balaba ate nga tebamanyi nti nno balinnyirira abantu abakulu oba ne babajjako emirembe gyabwe kaakati lwakubanga bishop yasigadde eri mbadde nkusaba bishop Ziwa kindly have a balanced conversation kubanga olina engeri gy'olaga nti ffe tuli eno era ffe tugamba abantu mubate era apuro eyo gy'ofunye ey'abavubuka bano abasanyuse olina okwebuuza lwaki bo basanyuse nnyo and they are not ate bali kubanga babadde banyigizibwa no tetwandyagadde bakulu ba ddiini kweraga nti no muntu kyekubira we don't want to show that nebigenda maaso babiraba mu ggwanga ebigenda maaso mu ggwanga babiraba which is okay bati bakuba bantu kibooko Dr. Kazimba Mugalu we yajja okwogera yayogera bwati the pros and cons okitegedde ate era pro netugitegeera naye ate cons ate ne mumuvuma nnyo naye mukkiriza nti mukuba abantu kibooko n'olwensonga eyo omulamwa guli bannaddiini neda ekibuzo kyange ope answer nti mukkiriza obadde omubuuza kansala embooko tuzikuba wensongaembooko tuzikuba ewali abantu nga basiiwusa empisa tetujja kukkiriza anake to rule over waliwo abantu baffe abali innocent ababeera heart mu mikola gye mukolera tulina okuteekawo
awo security eraga tukokuba tulikuuma we shall keep the country at bay as long as the hooliganism is continuing. We shall not allow it to happen. Katende nja kubuuza tudda mu byono budde bugenze. Lwaki abakulembeze benzikiriza mwe baba nenyaako muti munenyezebwa mwakulira wamu abatenenyezebwa aga kontinent kino mukoze ensobi ate mbavuma buvumi mwana wakika kyatanenyezebwa muzadde kyekiba bavumisa abakulembeze benzikiriza. Sokera ddala togedde ku nsonga esose mudiro nge ya mufti yagamba nti bajjo TikTok zendi musajja kuyidi ni musajja musiramu ze Hassan atenzikiririza munono y'obusiramu naye bw'otandika enkola ng'eya mwami Museveni tukugambako bino si byakunyumyamu nkola ki ya mwami Museveni nkola naye yakwata mu constitution yaffe y'obusiramu yezaako yes Mwami Museveni yakola ki nga wenyini we yagikwata muno naye yagikwata mwati limit myaka yagikwata mu ababali mu lituwaza parliamentary act parliamentary bali yotoka bagene utisenge nagamba mbichusiza abakaba mwaliwo ali mu parliament nga chebuzo waliwo parliament yamwe ngakola ali president yachusa semateeko wa parliament ani yakungamba muna abawo abenare mbana kibakola ngo mwabamwe bakola cha opposition abafe baliwa bangambe gonambayo muna abafe baliwa babanga bakulo nokomba ka parliament novaawo ngekitezo kisa ogenda kugamba ky'abantu tudde mu kyabana the numbers matters in standards are resistant kati cha numbers okinenyezana Mwami Museveni chingamba lwaji mwe muweza numbers chingamba chichi lwaje tuweza number nacho kibuzo nacho kirala right now kankuweko ka background bakansala ba Wakiso ne Kampala babazizaayo owa mu namba eyo gamba nti bali bakansala batano katutaga bakansala bameka babiri nagenda electoral commission because when I talk about electoral commission lubaga bakansala bali banji bali kaga mukaga nolondo wa NRM wa speaker bali bakansala 11 this bring president Museveni the change ekyo sina kutogerako cha president ekyo gwakiresi because numbers mwajine lubaga the change ogerako nene munondo ena the change ogerako cha kusalamu the change ogerako cha kusalamu kakati nti buli kyebakola katudde ku parliament buli kyebakola bakikolera mu favor yani ya Mwami Museveni because they have the numbers look for numbers okay kati now it's an open race run and win waliwo ebitundu ebimu byogenda mu for example nga babitemamu naye nga ne Kampala for example Makindye East nge basinga population naye Mwami Museveni ne NRM because when I talk about Mwami Museveni joga ku NRM ne batemamu ne balita bakanga basatu obabiri mbatwale bunabere bamwe naye nga babalese nzija nga babalese mutundu bonjogera sebo kubina ebintu togera bya Kampala kubanga nze mbaddeko mu kalu akombukyalo my friend omoyo right honorable speaker omugenzi yava mu bulamu bwensi eyewuji ali yes what happened there nze nali ku ground bino benjogera sigamu no sali ku ground abantu beri intimidation ndio bateekamu okubagamba nti kati ono gwe tulese kyekifaananyi kyaffe bambi ne oteka nika wempe intimidation ya badoni mwa wangu lwache tumuwangula Kampala lwache bagana Kampala bansiba ne basiba honorable Nyeko ne basiba honorable Mwadanku nyingi nenga basibira you won and I'm telling you because one Kampala force ndala neri mu kyalo kyengeza kokula jati ne mu kyaleberayo bana nkugambye botunulira ebibuzo biri very condition bibite botunulira ekibera mu kyalo nekibere Kampala it is totally different ekyomukya kiri wasi no ekyomukya kiri wasi reason being nti ekyomukalo baganda bafe bambi bali mwesibye mu Kampala wano eri mujuga bisabya baganda mugende muri wano mukangamu mwetololera zero gracing usikwetololera nekanzire ku point yange kubanga hizo jinsi jako nenda kubanga yesterday omukyala akulira human rights omukyala gwe bayita Mrs. Mariam Fawzat Wagadia mukwano gwa mwenyabe she made a statement si mukwano gwaffe she made a very wrong statement and no statement okolebwa muntu ali educated okyali kukyaba na dini sebo ano ngenda kireterewo yes ngenda kireterewo nti yakoze statement egamba ba political prisoners tebaliyo era yetabamanyi jonga ali mukachiko ka parliament atudde bwati nga nange muwakinga so kyankubye wala okulaba nti who is a political prisoner omukulu ngoyo bebasiba nga bekwasa ku bisango sango mbuno byaki bya bifuzi
olwali ngenda kugamba nze Hassan bwe bantu walanga anigo basi bantu kusibira kwagira NUP gwomanyi mbono ki tukusibira kwagira NUP nze bansi bagwa kuwagira ki ya charge sheet bali gamba tukusibira kwagira NUP kakati olwaleero was that the charge sheet listen you don't need to put that on charge sheet kati usanga ne obaye yadageza okutegeeza legal she's a lawyer my jamusi batu kusanzo yambadde byamba ifanye byamaji is that being a political prisoner olwaleero bw'okwata omuntu ng'ali mu motoka n'omuteekako omusango gwa public nuisance what does that mean ndi mu motoka yange envuga gwe musango gwe kulaga kati bw'okuteekawo n'otwalayo omuntu n'omusiba naye ng'ekiri behind that oli kumukwata olw'okubanga wagira ki anti behind ekyo gwe kinyonnyola anti kyevula anti engamba no kituuzo batugenda nakyo because tuli mu kooti but when we come out we tell people the truth. And akati ye as a lawyer tajagamba nti wali abasebera byafuzi kubanga sina bakantu tubakuterwa kwagira NUP mwingire kumyalu ekyo kitali political prisoner mugalula right honorable Joel Senyonyi yakwata list kozi gwenjogerako fena tumumanyi n'agitwala mu human rights era ng'alaga abantu bano bakwatibwa ku byaki ku byabufuzi kati omukyala bw'avaayo n'agamba muno teriiyo nene kinnenyamiza njatubano naye nga tugenda njagala annyonnyola eri ensonga njagala okusooka okusaasira ya Museveni obutadda nedda lwaki bannabyabufuzi bwe boogera ensonga njagala tuwa akatambyako nsaba sebulwe katambyako waliwo ettemu eryakoleddwa ku mupoliisi waffe njatulivumirire ettemu eryakoleddwa ku mupoliisi banemuleke okutwalira amateeka mu ngalo akatambyako nkazanya omupoliisi adde asindikiddwa kumakulumba olumu mu bitundu by'omwankole naye abantu ne beekumamu ogutaaka ne bamutta bambi mob justice tukivumirira era poliisi olunaku lw'eggulo yagambye nti tumaze okukwatako abawerera ddala nedde bali 29 abakwatibwa akatambyako nga kazanya omupoliisi oyo ng'omuntu yanyiizizaamu tisibibi kusalira muntu afudde musango nawe ine emmundu abantu bakulumba oyina okutte emmundu bwoti lwaki teweetaasa professional simi bwekibeera bobu kyabadde wakala byakatambyako naye I had the story but it is nga kazanya tukyogereko muda kyanga bbiri and this policeman really professional atendeke okutte emmundu abantu balumba kukutta naye ogikutta olinga akutte ekimuli Paul bakutuuseeko bakuba ne bakutta okutte emmundu ne bagitwala n'ogyo ne bagamba ino tugikutta tuginywezezza liyale I think he didn't anticipate effujja eri abaana lye bakola okumutuukako ekyokubiri amateeka because bagamba yadde kulumbe nti ono omuntu gwe badde bali mu kuziika y'omu ku baamukwata kubanga yali kugwa madda kaakati olunga omusirikale najja y'omu ku bakola arrest eyo bagamba nti ate mwe mwakwata omuntu waffe kaate oze kulumbeerwe naffe katukukoleko naye okutte emmundu fire arm imwa masasi naye police ngamba ndi masasi 16 naye no gade gasinga mu kubaga mu yadda mazoga kuba mu bango batisa nibagana osanga bakyagenda ya paka bane gamugwako kyadde inokola professional okuba mu banga tusikaya naye nga bakulumba bakutte ngokutte mundu kyadde inokola kubanga okutta kwe nga gokutte afaya amwe Ize. Baleka ne bakutwako ne bakutta olowose kala oli muzira. Nze nange nkuba mwana. Nange nkutta. Naye sagala ku promoting that the point no, here. No, it's not about promoting. Yes. Yada ye defending anga yi. Bali mulu baba mutta. Bajja ne emigo bajja na mayinga. Yagezaako bwati na firinga okweta. Mwami kyo kasimicho yagamba kweki because nja kugala ko ekintu kino ekintu ekyo police yakitandika. Negenda ngetta abantu batalina musango gonna. Ngekitandika. Yatandika okukizimba. Wanga abantu banyi neyo tusobedde nedda ja omwami gwe batte wale nakasero wa police namukuba essasi namutta waliwo abavubuka be batta ku Acacia abali bali ku boda ne babateweza nti tebali babbi baki proving anti si babbi ne babakuba amasasi ne babatta kakati ekyo bagene bakitandika nga tebamanyi nti kinjate kuddaki gye bali kakati bali abantu abakikoze nkivumirya nnyo etteme lyakoleddwa si nnungi era bannayuganda abafunye omutima ogwo mukyuseemu naye ne polisi naye ekyuseemu engeri ki gyekolamu emirimu gyayo eri abantu simanyi yasankizaku ekyo ekisokera ddala edda twawanga abakulu abo ebitiibwa era nga osanga wa police respect naye bwe weemalamu essa n'abantu bagwamu essa muganda wange ayogedde ku kintu
omusirikale yakuba omuntu awena kasero n'amutta. This pain tesigala waawuka bannayuganda ffenna ekola kye tukwatako. However era tetukubiriza abantu kugenda kwatakinga muntu alina mumukube mumutte n'ate munnange mugalulo abantu bano baba n'obusungu bw'oyinza okuba you can control your hunger but waliwo omuntu ye nga Katonda yamutonda bw'atyo. Ekyokubiri buli abantu bano bwe babeeranga mu society nga bakwatagana wamu n'abantu actually nga bw'ojja okukwatakinga wa poliisi asaniriza ayinza okujja n'okugamba naye wa poliisi oyo mwagaza ati kati olwaleero kankuwa example walaba owa poliisi yayimira ku motoka ya Nusifa namugamba open that car bwoba tojja I'm going to shoot you. How would you feel gw'owulira otya singa yali muganda oba mama oba taatawo omusirikale without any reason n'ayimira ku motoka mulangamba otajigula ngenda kushooting. Kati abantu no police bagamba gula mu motoka itujigula nga policeman. What reason? Is a policeman. This is my car. No, they should be. Kata wesibiddemu yagala aje kugamba ati kyengamba omuntu katika nkugambe mugalo. Why don't you respond? Wenkusanga mu motoka yo ndi mu kuvuga. Story wa traffic kubanga wa traffic yo tumwe ekitiibwa. Nengo oli byambalo bya police. Ngamba stop leka. Bibiro bya police. Gwanyimiriza. Nsobola okuyimirira. Ngoli byambalo bya police. Wade boto imyaje jibba masasi. For what? For what reason? What you kubanga? Okay, katuve wano. Naye nga tugenda nze bigambo byange ku settlement yesobola okukola esooka nti respecting ennyo abakuuma ddembe. N'oba ovuga emmotoka nze nali ntambuliddeko mu mmotoka y'omukulu w'omu naye ng'ali mmotoka ya civilian mu byambo bya civilian ne bamuyimiriza road block n'ayimirira n'agamba nange nze gundi nti se mukama waffe ssebo weeyongereyo ne mugamba yii ne mba n'amaanyi gago ne nnyimirira nange nti bw'otoyimirira bajja mmotoka gikuba amasasi ate gwoba n'omusango. Abantu baffe mu respecting ennyo abapoliisi kyekyo Kazimba esaabaze yayogerako don't provoke them kubanga otena bwe yadde akubye azze kulumbe kuuma abantu muga nti gwe twakola bakubakwata katukugube tukutte ne mumutta nze kye namunenyezaako kyali kimu buteerwanako because abantu ebbina ly'abantu lijja n'emigo kutta gw'okutta emmundu olinga akutta ekimuli kye namunenyezaako abantu omufute bamunenya nekyadde kikyamu naye abantu baffe nja kwebaza poliisi eri mu kukwata abakoze ekyo naye abantu baffe twebeeremu tetuprovokinga nnyo kuba singa omusirikale yakugamba nti kati kamba kuba amasasi yadde so okuta abantu nga 30 omulala batta nanga nti kale bandeke kalabba nga nange mbajja obanga babadde makunzita era nalinjwa n'omusirikale omunaga nti omusirikale waffe yabadde mujega nnyo tubakulumba okutta emmundu naye turespectinge bannange abakumaddembe nammwe abakumaddembe tubasaba temutwala amateeka mu ngalo nammwe you act professionally lwaki tubasinga yadduse nateekako emisinde abandi newe yalisomye embeera newe yalisomye embeera nedda n'avaawo mangu kubanga embeera yasoma embeera n'ovaawo mangu yasomye embeera nakati kanveewo mangu ate nanesindikayo omuntu eyakwata oli eyafudde katugende simanyi asanya ebigambo ebisembayo neyanzege ekisookera ddala nkubiriza abavubuka ba NUP mugende mukebere mu nkalala ez'okulonda tugenda mu kalulu k'abavubuka tuli mu protest vote kitegeeza tukakuume tukanoonye buli kimu tukikole this time around tugenda mu kalulu kano akabavubuka olera batukwata ne batusiba naye ku luno tugenda kubeerawo era tusobole okulaba nti n'akalulu kano tukawangula kuba kano akalulu kagattako nnyo 75% abavubuka bali mu ggwanga limu kitegeeza nti mwenna singa mwekunga ne mufuna obukulembeze kitegeeza tugenda kubanga tuzimba paka okutuuka ku top so n'olwekyo mbakubiriza mwenna mugende mwesimbe naddala ab'ekabalagala mwenna njagala mugende mwesimbe tulabe nga tufuna buno obuwanga. Thank you Hassan Katende bateeza nti mukulembeze Makinde wa NUP. Bob badengezako bannyonnyola nti mikwano gyaffe roadmap yafulumye on the 7th bajanjudde so mbadde nsaba abagenda okwesimbawo let us follow the due diligence tukole ekyetaagisa kabeeramu obuvuyo bungi accordingly by this time round team yeteeseteese bulungi nnyo no making mistakes naye abavubuka mbadde mbasaba
mob justice n'amaanyi ge mulooza ge muyina mugakkakkanye. You are born once. Tugenda mu kiseera ekizibu ennyo ffe tetujja kutemera ku liiso abantu abagenda okukola effujjo okutaataaganya eggwanga lyaffe. Thank you. NRM sebo bunafu wa PPP twagala osibule nange njayo ugaba bana PPP da president waffe George William Magera ne secretary general omwami wa PPP ne bana PPP bonna nti okulonda mweteketeeka bagenda ku bifo byonna ebyobukulembeze mukole empisa mutegeeza abantu kye kigenda okukola ku plan yaffe gye tuyina ennungi bayita mulungi plan. People's Progressive Party mulungi plan ye yaffe kutambulako munyonyere bulungi abantu bakitegeere kubanga mulungi plan ye plan egenda okukomyawo etima gy'abana Uganda n'okutwala obulumi obuli ku bana Uganda. So mbakubiriza ebifo byonna abavubuka mugende obulumi obuli ku bana Uganda sebo muveekoyo sebo Katabi mwebali nnyo mwebali dda twongeremu amaanyi obaguzi ku nsolo kweri nze meya addako wa Katabi Town Council Entebbe. Kiwanuka Godfrey William yoyo meya addako Katabi PPP tukwagaliza sebo obwanguzi katuve wano.